Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa kutaano olunaku lwa kutaano eddakiika ziri 15 ze zibulayo okuba nga ziwera essaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero kadde ka selekita ey'enjawulo nange Maria Dano okubeera nga kutuusaako nga sinaga kuwa mbujuvu katusooke tulabe emitwe emikulu egy'olwaleero. Ebikulu mu gaaleero akabenje ku luguudo lw'e Namugongo ebintu bya buwanana bisaanyeewo. Embalirira y'omwaka ekubiddwamu ttooki ssente ezisinga za kugenda ku byakwerinda. Mu byemizannyo ttiimu ya cricket ey'abakyala efunye omutendesi omuggya. Ate mu gebweru olutalo wakati wa Israeli ne Palestine lweyongedde okuyinda. Ago n'amalala ge tubaleetedde mu select ey'enjawulo. Ago nno n'amalala ge tubategekedde mu selekiti ey'enjawulo ey'olwaleero nga tutandikiddewo mawulire gaffe nange Maria Dana ng'eggwanga liri mu kweteekateeka ku lw'ebinaava mu mbalirira y'omwaka 2021-2022. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija avuddeyo n'ategeeza ng'ensimbi ezisinga bwe zigenda okubeera nga ziteekebwa mu kitongole eky'ebyokwerinda. Bino abyogeredde ku Media Center wali mu Kampala. Katulabe ebibaddeyo. Ebale okuba bakakkamu tukuumiraawo tutambuliraawo eggwanga lijja kutambula bulungi nnyo ffenna tulyegaliremu ate tugaggawale. Olwaleero tutongozza muzungu kyayita omwezi bwe tutunuliramu n'okuba ttooki ku mbalirira y'essente ey'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi bw'eneetambula tekituleese wano. Njagala okukozesa omukisa guno mwenna abalina ekibuuzo kino kinaaba kitya kinaaye kitya mutuweereze ebintu ebyo aidha nga muli ku leediyo zammwe. Nja kusaba ab'amawulire wano kubanga tetusobola ffe aba finance okubeera ku buli rediyo kati ekibuuzo omuntu bw'aba abuuziza ekibuuzo bannanga aba rediyo kubanga nze kati n'olulimi njagala kwogerera eri abantu bange abatalina na TV. Kiweereze ku rediyo eyo, rediyo ejja kutuyamba okutuwa ekibuuzo tukuddemu. Naye ekigendero kya leero kibadde kya kutongoza embalirira y'essente engeri gye neetambulamu omwaka ogujja, buli muntu amanye kiki ekigenda mu maaso. Wabula kyenjagala okussaako essira mu abantu baffe ababeera mu kyalo, twagala mwenna muzuukuke. Pulezidenti juzi mwamuwulira nga tumulayiza muzuuke mwenna tutandike okukolera ssente tuleme kulikolera lubuto lwokka. Obungiko kankyogere bwe ntyo zijja kugenda mu byokwerinda. Teri lutalo kwerinda. Amagye gaffe tulina buli kaseera okuba omanyi olutalo tomanya we luva. Ekijja omanyi bagamba batya Abaganda kinyaga bitono. So amagye gaffe galina okuba nga gali geteefuteefu. Wabeerawo omuntu ayagala okututawanya namula please tokikola. Lindako gwe, lindako amafuta ago akasente ke twayongezaamu kaleme kuba bubesa mutwe. Mweterekedde kubanga essente ezijja kubayamba okukola enguudo ze mwagala ennungi. Daba ebiguudo byaffe bifaanana mu Kampala wano, mubirabe mu Kampala wano, gende nakasero n'olabe kyansonyi nnyo. Naye mulowooza sente n'azijjawa bwe sibajjaako musolo n'azijjawa. Bwe neewola muwala wange numuwulidde tulina okusasula ate ku bbeeyi. So please bassebo ne bannyabo muleme kuyomba nti kubanga amafuta nagongezezza kasajja musajja mubi. Njagala ssente
njagala sente zinasobola okubakolera ebintu bimwetaaga mu bulamu bwammwe bwa bulijjo, enguudo, amasanyalaze, amazzi, amasomero. Kati pulezidenti agambye teri kusaba mwana wonna mu primary ne mu secondary mwana kumusaba sente. Okulw'emboozi eyo wetujjidde ddala ekibuuzo kyaffe ekigamba nti olowooza kitongole ki gavumenti kye yandisinze okuba ng'eteekamu ssente? Genda ku Facebook yaffe olekeko endowooza yo, maaso awo tugenda kuba tugisoma. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe gano nno gannaku oluvannyuma lw'akabenje okugwa ku luguudo olumanyikiddwa ng'olwa Northern Bypass mu bitundu by'e Namuŋŋoona, Lukulula n'ebadde eweesa amatooke bweremereddwa omugoba waayo okukakana ng'esibidde mu kitoogo ekibaddewo. Edith Nabagereka yabaddeyo katuwa ebisinga kaawo. Akabenje kano kabaddewo emisana ga leero ku mwasanjala amanyiddwa nga Northern Bypass mu bitundu by'e Namuŋŋoona ku Lukulula namba UBF 185L ebadde kubyeko amatooke agabalirwa eyo mu bukadde bw'ensimbi 7 ng'era n'ebadde eva mu bitundu by'e Masindi okusuubula bweremeredde omugoba waayo n'eva ku kkubo okukakana ng'egudde mu kitoogo. Okusinziira ku babadde ku kimotoka kino bagamba nti tebamanyi ngeri gye bawonyeemu era obuzibu bbo babutadde ku mmotoka eyafiiridde mu luguudo wakati. Kabenje tusanzeewo mmotoka eyapaakinze mu kubo ng'efiiriddewo, ate n'omulala atubadde mu maaso abadde wa Nuwa, abadde waki Aliya, naye najja usajja wali n'alinnyamu kwegamba ng'alinga babadde alaba Kabenje, kati yatuleetedde ddala ffe okubula ow'okuyita. Ate abatuuze b'e Namuŋŋoona obuzibu buno babutadde ku ngeri oluguudo luno gye lwakolebwamu era bwe batyo ne basaba ekitongole kya UNRA kivunaanyizibwa ku by'enguudo okuvaayo okuyamba okusobola okutaasa abantu obutafa. Ye amyuka komishona wa poliisi okuva mu poliisi y'enguudo Sebambulidde Charles agamba nti obubenje buno buva ku nkozesa embi ey'enguudo omuli obutagoberera bubonero buli ku makubo. If you park in such a manner and the vehicle comes, rams into you, or it dodges you and goes off and overtakes or rams into another vehicle, you will be responsible for that accident and consequently you will be charged with reckless driving. And if any person dies within that accident, then if you are proved guilty having caused that accident. Era bw'ati asabye bonna abakozesa amakubo okuba abeegendereza ennyo naddala mu biseera bino eby'enkuba. Rain also impairs visibility. Please reduce speed. We are having operations all over the country and more especially in cities to ensure that we apprehend all those drivers or riders that are still driving recklessly. As we are in the rain season, definitely accidents are rising out. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Tweyongeddeyo mawulire gaffe era tukyali ku nsonga y'amakubo n'ebyentambula. Gye buvuddeko minisita w'ebyentambula yavaayo n'ategeeza nga bwe bagenda okubaga enkola egenda okubanga ejja abagoba ba bodaboda mu bitundu by'ekibuga ebya Kampala. Wabula minisita y'omu ategeezezza nti balina okusooka okwekenneenya enkola eno okulaba ng'engeri gye bagenda okukikolamu era nga bamaze dda okuteekawo akakiiko akagenda okunoonyereza ku nkola eno basobole okuba nga batuukiriza ebyo bye basuubira. Nabyo katubirabe. Gwa wiiki eno gugamba nti obulamu ku nguudo yagala speed ya 3. Sabbiiti ewedde ku luguudo lw'e Masaka waagwawo akabenje ng'era abantu abaali basukka mu 10 be baalusuulamu akaba ng'era kino kyava ku takisi eyali ewenyuuka obuwenyuusi. Ku nsonga eno minisita w'emirimu n'enguudo Jeno Katumba Wamala ng'asinziira ku Uganda Media Center ategeezezza nti obubenje buno buva ku bantu abavuga endiima era ategeezezza nti wiiki eno wakola ekisoboka okulaba nga abantu bano balekeraawo okuvugiza ekimama olwo nno osanga obubenje bunaakendeera. Mune Global Fund tuzze okukubiriza abantu ku kigambo ky'okuvuga endiima naddala mu bibuga byaffe. Tugambye nti ekimu kusinza okuleeta obuzibu n'abantu n'okufiirwa obulamu bw'abantu obungi bye bantu okuvuga endiima, okuvuga speed mu bibuga.
Katumba agamba nti okusinziira kwa alipoota gye balina omwaka oguwedde abantu abafiira mu kabenje bali 3635. Babuulidde nti okusinziira ku lipooti ze tulina omwaka oguwedde twafiirwa abantu 3635. Abo abantu bangi nnyo eggwanga okubafiirwa mu mwaka ogumu mu accident zokka ate nga abasinga bantu bali mu myaka egikola 17 okutuuka ku 35. Ensangi zino naddala mu kibuga Kampala obugombe mu mmotoka z'abantu buyitiridde nga n'abamu amateeka baagavaako dda naye abaffe ani alina okubukozesa. Obugombe buyitiridde ku nguudo zaffe, tekukyali mateeka, buli omu kakyagala kyakola nedda. Ensonga eyo twali twatandika dde ogikwatako era nali nawandikira dda ne kamisona wa poliisi akwata ku nsonga eyo nga mugaye nti si buli mmotoka zikkirizibwa okuba ne kye tuyita right of way, nti emmotoka ezikkirizibwa mu mateeka okubeera ne right of way zimanyiddwa, mmotoka za president, ambulance. Edith Nabagereka ne Maria Diana Namiro ku STV Select eyenje. Waawo wetweyongerayo ate mawulire gaffe aga Select ey'enjawulo. Eggwanga lya Uganda ne Burundi olunaku lwaleero batadde omukono ku ndagaano y'obusuubuzi nga bino bibadde wali mu State House e Nakasero. Asif Sekiwunga abaddeyo katuwa ebisingako ku ebyo. Okuleera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatudde mu kafubo ne Pulezidenti wa Burundi Evariste Ndayishimiye okuwayamu ku ndagaano y'amawanga agali mu mukago gwa East Africa okuteesa ku butya Uganda n'amawanga amalala we gasobola okukolagana nga kw'otadde n'eggwanga lya Burundi naddala mu byenfuna ko n'ensonga endala. Good relation, so it is easy to do business with Uganda. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni yategeezezza Pulezidenti w'e Burundi nti oluvannyuma lw'eggwanga lya Burundi okufuna eddembe keekadde okwogera ku kutumbula ebyenfuna mu mawanga gano gombiriri okusinziira ku by'obugagga ssaako n'ebyobulimi. Now is to deal with the economy and as they are suggesting a joint permanent commission is the best, because then they can discuss in detail rather than just ad hocing. But there are clear cases which, like for instance, the mineral sector. Our people long ago told me, because we found petroleum here in Uganda in 2006, this is 15 years ago. We are now going to start using it. But at that time, Museveni agattako nti nga Uganda bwe yakola okuzimba enguudo mu ggwanga ly'e Congo bw'atyo bw'ayagala okuzimba enguudo mu ggwanga lya Burundi okusobola okusobozesa okutambuza ebyamaguzi okubijja kuno okubitwala mu ggwanga lino. We talked about the road from Chikagate, Morongo, Isingiro, they call it Isingiro inside Tanzania, Kaisho, to Kayanga. That road is an old Maram road. If it is graded and manned properly, people can use it from the Mbarara side. So we can travel directly to Burundi. Therefore, on our side, I want you to look at the road from Murongo to Kayanga. Mu kwanukula kwe Pulezidenti wa Burundi Evariste Ndayishimiye asoose na kusiima Pulezidenti Museveni gw'agambye nti amutwalanga taata wa Burundi olw'amaanyi Uganda ge yassaamu okuzza eddembe mu ggwanga lyabwe. As you know, Burundi consider Your Excellency yourself that you are like the father of our nation, because you gave yourself to help Burundi to bring peace and reconciliation, and now, as you say, Burundi is in peace because
of your Excellency. Burundi will not forget how you gave yourself, particularly in 2015, when you accepted to sacrifice yourself and coming by road when other countries were going out of Burundi, thinking that there is a war. It was a sacrifice, and we thank you very much. Ono agattako nti oluvannyuma lw'okufuna eddembe mu Burundi kati bali ku nteekateeka era bali ku mutendera gwa kulaba nga bakulaakulanya ensi yaabwe nga ne bwekityo ensonga eno waakugyetaba mu butereevu ng'akolagana ne Uganda ko n'amawanga agali mu mukago gwa East Africa. Peace and reconciliation. Now we are going forward to socio-economic development. And you know that a long time ago it was every time the conflict for conflict, but now is a time to begin development, to look for the life of people. So as a vision country, we are searching everything. We have natural resources in Burundi. We are in a good region, so it is easy to do business with Uganda. Oluvannyuma lw'okwogera kuno endagaano eteereddwako omukono baminisita ab'ensonga z'ebweru mawanga gano gombiriri okuli Honorable Sam Kuteso minisita w'ensonga z'ebweru okuva mu ggwanga lya Uganda ne Honorable Albert Kanjiru minisita w'ensonga z'ebweru okuva mu ggwanga ly'e Burundi. Okay, we go manger. Endagaano eno eteereddwako omukono yakulaba nga amawanga gano gombiriri geeyambako n'okukulaakulana mu nsonga ez'enjawulo omuli ebyenfuna, eby'amalwaliro, eby'obukuumi, eby'obulimi, ebya tekinologiya, ebyenjigiriza ko n'ensonga endala nnyingi. Ng'endagaano eno yakulaba nga amawanga gano tegakoma kukolagana mu kisanja kino kyokka wabula okusigala nga gakolagana lubeerera nga buli kiba kigaanye mu ggwanga erimu eggwanga eddala liba lisobola okuvayo ne litaakiriza ku mbeera. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select olugero lwa leero byakuno taseguka agoba bajja amakulu g'olugero luno omuntu bw'agamba abaagala okusenga ku kyalo kwali nti ebyakuno munaabisobola abanga atabaagaliza kusengako kubanga yabatavuddeeko. Waawo ago nno ge mawulire gaffe agabadde mu kitundu kyaffe ekisoose. Tugenda kubatuumulamuko katono ate tufune ekitundu ekyokubiri. Bwe tukomawo atemera mu gy'obukulu 56 akoze ebyafaayo. Bazagwe akyali ku select ey'enjawulo nange Maria Dano okubeera nga ey'olwaleero ngikutuusaako. Mu kitundu kyaffe ekyasoose twaliseewo ekibuuzo ekigamba nti olowooza kitongole ki gavumenti kyeyina okuteekamu ssente nnyingi era nga kano keekadde nsome ezimu ku ezo endowooza zammwe. Nga yasoose ye King Size Juma agamba security first and capital to young youth who are lining at internal affairs offices. They need only capital to stop them from running away from their country. Eyo yendowooza ya King Size Juma. Ate ye Sendi Musa agamba nti walai security and farming one love STV Uganda. Sendi Musa iwate wagambye. Kulumba Maxensia agamba eziweffe bamufuna mpola. Ate ye Kigundu Hassan nagamba nti health and education. Derek A. Mutalemwa agamba agriculture and medical. Ate Mariam Ngerono yasembyeyo mu kaseera kano agamba security and education. Ezo nno ze ndowooza zammwe ku ki gavumenti we yanditadde ssente nnyingi
mu bitongole ebyenjawulo. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe gano tugajje mu nsi z'ebweru oba mu nsi agava ebweru nga gali nti oluvannyuma lwa Isirayiri okuddiza eggwanga lya Palestine ebikompolo ebiwera ddala 100 ebyaleka abantu abawera ddala 20 n'ebisago. Olutalo luno lweyongedde okunyinyiitira nga kino kiva ku katundu akakaayanirwa enjuyi zombi. Nabyo katubirabe. Nkebo kyagenda maaso n'okweyongera wakati wa Isirayiri ne Hamas mu kibuga Gaza mu nsi ya Palestine olw'akatundu akakayanirwa enjuyi zombi era nga bomu zikyagenda maaso n'okutonyanga enkuba nga zikubwa Abayisirayiri saako n'aba Palestine okuba nga bakasuka ebikompola enkya ne luli olutatadde. Kino kitanudde abalwanyi ba Hamas okukasuka ebikompola n'emizinga ku ttaka lya Isirayiri ebisoba mu 350 mu ngeri y'okwesasuza wadde nga Isirayiri isobodde okuwugulako ebisinga ng'ekozesa tekinologiya waayo awugula emizinga kyokka nga ebimu bigiyinze ne bigiyitako. Ensi ezisinga obungi okuli Bungereza n'endala zivuddeyo ne zinenya nnyo Isirayiri okutta abantu abatalina misango nga ne mu bibuga ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo nga mu Germany balabiddwako abantu abasoba mu 1500 nga beekalakaasa okuvumirira Isirayiri kyekoze. Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, abantu abasoba mu 1000 be baakafiira mu bulumbaganyi buno nga ku ludda lw'Abapalesitayini era nga abakunukkiriza mu 40 baana bokka. Ate ku ludda lwa Isirayiri abantu 7 baakafiira mu njege eno mu bulumbaganyi obukolebwa okuva mu Palestine nga 6 bantu ba bulijjo ate omuntu omu musirikale. Ebizimbe ebisinga obungi mu Gaza bisesebbuddwa n'ebbomu za Isirayiri mu kulwanagana okumaze ennaku 4 nga kati abakyala n'abaana bakuŋŋaanyizibbwa mu masomero ag'enjawulo. Abayisirayiri bo balabiddwako nga balina Omuwarabu gwe bali mu kukuba ate nga n'ebibuga ebisinga eby'Abawarabu waliyo Omuyisirayiri alabiddwako nga akubibwa naddala nga musosolodoti era nga babadde bamukuba be baana Abawarabu abavubuka. Kisaba minisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu alabudde nti embeera yakugenda mu maaso singa Hamas tekomya kuweereza bikompola ku ttaka lyabwe kyokka nga ne Hamas sineetegefu kubanga ekomya okukasukayo ebikompola. Egypt etegese enteeseganya eri enjuyi zombi okusobola okulaba nga olutalo lukomekkerezebwa era nga ku Sande wategekeddwayo enteeseganya wakati wa Hamas n'Abayisirayiri. Olutalo wakati wa Isirayiri ne Palestine lukutte emyaka egisoba mu 10 era nga entabwe eva ku ttaka erikaayanirwa ku njuyi zombi kyokka nga ku luno Isirayiri egamba nti eri mu kukuba nkambi ya Hamas weetendekera saako weesinzira okukuba n'okukasuka ebikompola gye bali era nga kino kye bavuddeko babeerega bagisesebbula. Nze Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo. Ago nago gannaku naye mu bulamu bw'ensi eno kintu kimu kye mmanyi ekireetera okwesalamu entalo obujja n'obusungu biba bintu byanfuna n'ab'omu Isirayiri ne Palestine bintu byanfuna bye bibatuusizza ku mbeera eyo. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe mu kanyomero kaffe akasekanolya olunaku leero tukuleetedde omusajja atemera mu gy'obukulu 56 akoze ekyafaayo mu ggwanga lya Croatia. Musoke Arafat bino yabikuŋŋaanyizza kaabituwe. Sekanolya. 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 Kino kyakwewuunyisa gwe nno omuwuzi omulungi wano oyinza kumalayo eddakiika mmeka? Ebyo nno bye bimu ku byewuunyisa ebiri mu ggwanga. Arafat Musoke weebale nnyo ku emboozi eyo. Ate tugenda kuba tuwumulamuko katono tukomewo n'ebyemizannyo. Wow, ate kekadde tugendeko mu nsi eya sports oba giyita ebyemizannyo. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira eya beach soccer eri mu kwetegeka okw'ebbugumu okw'empaka za Africa zino nno mpaka za musenyu. Saika yasimuse Kalala katuwa ebisingako ku ebyo. Ng'ebula ennaku mbale empaka z'olukalu lwa Africa ez'omupiira gw'oku musenyu eza beach soccer eza Africa Beach Soccer Nations Cup zigibweko akawuuwo mu ggwanga erya Senegal. Olunaku lwa leero ttiimu y'eggwanga eya beach soccer eya Sandy Cranes ezannyeemu omuzannyo gw'okwegezaamu mu kaweefube ow'okwetegekera ekikopo ekyengedde sabbiiti ejja.
Omupiira oguzanyiddwa ku kisaawe ekipya eky'omusenyu ekya FUFA ekisangibwa Enjeru guzanyiddwa wakati w'ebibinja bibiri eby'abazanyi ba ttiimu y'eggwanga abaayitibwa okuli ekimyufu n'ekyenvu mu ngeri y'okwongeramu okwebangula, okwetegeka n'okufuna obumanyirivu era ng'okuvuganya kubadde kw'amaanyi eri abazanyi abaayitibwa mu nkambi mu kutendekebwa okwetegekera empaka era ng'abazanyi nga Medi Kibirige, Samson Chiria, Ambrose Kigozi, Beka Lukoya, Douglas Muganga wamu n'abalala baweresezza obumanyirivu n'okuvuganya paka tezinnaggyibwako akawuuwo. Bino we bijjidde nga ttiimu y'eggwanga yakamala ssabbiiti 2 mu nkambi mu kutendekebwa okwakaasa mmeeme ng'abavubuka 16 be bali mu kutendekebwa abannaalondebwako abavubuka 12 abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka ezengedde ku nkomerero ya ssabbiiti ejja. Mu kwogera kwa amyuka omutendesi Bashiri Mutyaba atangaazizza ku mupiira guno ogw'okwegezaamu wamu n'embeera ku ttiimu n'abazannyi. Ttiimu efunye practice match eno ebaddewo lwa nsonga nti engeri gye tuli mu ninomo nti tetusobola kufuna ttiimu gye tusamba nayo kuba tuli mu kampu ate embeera ya covid gye tulimu twayiyiza nga technical team ne tuteekawo okuvuganya wakati w'abasambi. Twayawuddemu abasambi mu ttiimu zibbiri ne tufuna era n'okwawulamu technical team emu ne handlinga ttiimu endala ne handlingibwa technical team endala. Uganda eri mu kibinja A n'abategesi aba Senegal, Bamurirwana Democratic Republic of Congo wamu ne Tanzania nga ttiimu yakubeerako abazanyi 12 abanayolekera eggwanga erya Senegal mu mpaka ezigenda okubeera mu kibuga kya Sali ku nkomerero y'omwezi guno ez'omupiira ogw'okumusenyu ez'olukalu lwa Afirika. Saikasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo. Kyali ku nsonga ya byamizannyo, ekibiina ekitwala omuzannyo gwa cricket mu ggwanga kirangiridde omutendesi omuggya okutendeka ttiimu y'eggwanga ey'abakyala eya cricket n'okutwala ttiimu mu maaso. Nabyo katubirabe. Ttiimu y'eggwanga ey'abakyala ey'omuzannyo gwa cricket eya Uganda Lady Cricket Cranes eri mu kwetegekera okuddamu kw'omuzannyo gwa cricket mu ggwanga oluvannyuma lw'omwaka mulamba kuva mu mwaka gwa 2019 n'omwaka omuwanvu ku kalenda y'omuzannyo ogwa cricket. Kinajjukira ku ntandika ya ssabbiiti eno ekibiina ekitwala omuzannyo gwa cricket ekya Uganda Cricket Association nga kiyita mu CEO Martin Ondeko kyalangirira omusajja enzaalo ya Buyindi emyaka 43 egy'obukulu Suraj Karavadra okufuuka omutendesi wa ttiimu y'eggwanga omujja ku ndagaano ya myaka 2 eri ttiimu y'eggwanga eya cricket ey'abakyala era nga mu kwogera kwe yatangazizza ku mulimu byagusuubiramu n'ebyo ebintu ebingi byagenda kukolera omuzannyo gwa cricket era ng'asuubira okukola obulungi eri cricket w'abakyala mu ggwanga. So yeah, firstly, I do have a lot of expectations for this role. Definitely high expectations. If you look at the sort of T20 world rankings at the moment, they are ranked at 18, and previously have been at 14. Mu ngeri y'emu yategeezezza nga bw'ayagala okuza ttiimu y'eggwanga y'abakyala mu bifo ebisaamusaamu eky'e14 oba eky'e15 okuva mu kifo ky'erimu eky'e18 mu nsenka za T20 ng'omutendesi ono yeesunze okutwala ttiimu y'eggwanga mu maaso ku ndagaano ye ey'emyaka 2. Get the Lady Cranes back to that 14th, 15th position within the 2 years time frame. So, but also I think above all of that, I think it's really important to understand that from an organisation perspective, that everyone is on the same page. That there's clear synergy between the men's game, the women's game, and the junior pathways as well. So. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga cricket w'abakyala tazannyibwa, Uganda eri mu kwetegekera emyezi egisigaddeyo mu mwaka gwa 2021 n'omwaka gwa 2022 ogujjuddemu emizannyo emingi egya cricket era nga gulimu empaka ennyuvu ez'amaanyi nnyingi nga eza T20 World Cup mu mwezi ogw'omwenda n'eza Commonwealth ku ntandika y'omwaka ogujja n'ebikopo nkuyanja Uganda byajja okwetabamu mu cricket w'abakyala mu nsi yonna ku lukalu lwa Afirika. Saikasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo. Wow, ago nno ge gakoze select ey'enjawulo ey'olunaku olwaleero. Mwebale mwenna ababaddeko ne ttiimu gye tukoze nayo nene nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya Maria Dana Namiro okubanze nga ntinze nkutuusizaako select ey'enjawulo ey'olunaku olwaleero. Nga sinava wano nno kano kalowoozo eri abakyala. Tugenda mu weekend. Abaami basuubira okuba nti weekend lwe badde waka ne basuubira okuwummulako n'abaana baabwe ne bakyala baabwe.
naye kyannaku nnyo nti gwe omukyala ate obeera eyo nodda ku ssimu y'omusajja budde bwa kiro ssaawa 6 n'okebera ani gwe yayogedde naye, ani gwe yasindikidde message, ani gwe yakubidde essimu. Muganda wange ekyo kigenda kumalako emirembe owulire ng'obufumbo bwo tokyabufunira mu ssanyu. Bw'oba oyagala okufuna obufumbo obw'essanyu ate obujjudde emirembe weesonyiwa essimu y'omwagalwawo. Amannya Mariatana Namiro, Omukama atakuumira mpeera abankuumire, tusisinkana olunaku olw'Emmande. Naye ate akaana kattuka Happy Angel ke kagenda okuba nga kaddako ne Ibaz, ebyo nno bya entertainment, ebyo byobadde tomanyi ebifudde mu baselebu bo ne basocialite agenda kuba bikutuusaako. Tusisinkana olunaku olw'Emmande. Katonda Ibrahim Isaaka ne Yakobo abankuumire abaweekire ekirungi.